Oluguudo lwa Hoima Road okutandikira wa Bakuli ku bitalo okutuuka ddala e Kasubi ku Cheap Hardware lwakolebwa wadde ng'ekitundu okuva ku Cheap Hardware okutuuka e Namuŋŋoona ku Nakibinge Road wano wose wakole. Ekitundu kino kijjudde empologoma z'ebinnya mu luguudo ekitadde obulamu bw'abantu abawangalira mu kitundu kino n'abakolera mu matigga. Osomedde waka ono ewasangibwa akatale ka Kessisa ak'e Kasubi ng'abasuubuzi abakolera mu katale kano balaze okutya nti badifiirwa obulamu bwabwe singa tewabaawo kikolebwa. Babirye Yudaaya omu ku basuubuzi abakolera mu katale kano atunnyonnyodde engeri ebinnya bino byebasuuza ku tebuukye. Ekinnya ekyo kiwuuba emmotoka n'abantu ne bavaayo, kibi nnyo, kyagala kutta bantu, bagwawo ababooda, emmotoka zeewunzika ne zaagala otugwira, wuno nkiriraanye, kale kituyisa bubi nnyo. N'abasuubuzi abalala nabo batunnyonnyodde obulabe obuli ku binnya bino omulina okubagobera bakasitoma. Abatugulako bakasitomazi beewala ebinnya bagamba ekuba olifu tebalina webayisa mmotoka kujja mu katale ne baba nga banoonya obukyalo obulungi obuzimbeemu. Ng'oggyeko abasuubuzi n'abakozesa oluguudo luno naddala abagoba by'ebidduka beekokodde ebinnya bino ne bategeeza nti bibasiibya mu garagi. Ona mmotoka zaffe mmotoka n'oba nga wakagikanika era nefe ekintu kyekimu sekabuzi oba ne zikutuka naye tusaba gavumenti olw'okuba nti erina amakubo mangi byerina okwasaganya bingi at least batuleetere batukubiremu ebiraka tube nga tusobola okutambuza mmotoka zaffe. Tukusanga abadereva b'emmotoka zino n'ojja n'otambula nga ekkubo lyonayononese amazzi mangi n'obuuza omuntu akole ki, so tubasaba bekikwatako oluguudo bakole kikutereze. Ssentebe w'abasuubuzi mu katale kano Ronald Zibwa akakasizza nti ddala kituufu oluguudo luyisa bubi abasuubuzi be wabula n'abagumya nti enteekateeka y'okulukola weeri kubanga n'ebipande ebiraga pulaani y'okulukola byawanikibwa. Ebibala by'oku luguudo Hoima Road omulaba nawe okuva e Namuŋŋoona okutuuka e Kasubi n'ekipande bakisimba dda. Tekirabye onogenda ku Cheap Hardware awo ekipande bakisimba. Nakino eky'oluguudo lwaffe olwankula nakyo bakisimba. Naye tumanya olunaku lwe banagenda kukola ki lwe banaatandika. Naye nga byebinnya mu kitundu ekyo. Emmotoka zaffe zigwa tosala ennaku zino tonnayitawo ey'amanda yagwawo awo. Ensamatooke zize zigwa yagwa ali Namuŋŋoona awo olaba Namuŋŋoona wennyini nga Bawala Kataawo emmotoka yaffe y'amatooke yagwa. Ni tuno ni bintu. Nze Patrick Kibirango ku lwa MRU TV.